ng'ogyeko n'esatu gye nkunyumiza. Nali manyi nti ntambula nti ensi erina okubeera bwetyo, nze sirina buzibu ye nabadde ki. Naye bwe nalokoka nga sinaba kulokoka kwatula, nagenda okulaba nga ntandise okusemberera Mukama kuba nze sinze yamusemberera bannange, ye yansembeza. Kati bwe natuukamu ekyo ekiseera nagenda okulaba nga nali mubi nnyo ate nga sikimanyi. Mu ekyo ekiseera mwe natandikira okwagala nsembere nnyo manye ebisingako. Biki ebyo bye wakola nga tonalokoka by'ogamba nti wali mubi nnyo onootuuka n'okwejajinga bw'oti? Tewaliiwo kibi kitini, newe kiba ki okitegeera ng'omaze okukivaamu, walimbanga, walwananga, wavumanga, wayenda. Byalinga bingi, ekyenjawulo kwe kuba nti nabikola nga simanyi nti bibi. Kuba simanyi oba kyesaakola, biba bingi okulimba byonna oba osobola okubikola nga tonaba kutegeera. Kati njagala otunyumize Yesu, like nakumeetinga how where were you, era wamutegeera otya nti kati ono ye Yesu? Tolaba nti Yesu Kristo mulungi era wakisa, atwagala nnyo, wa mirembe, naye asobola okukuba n'emiggo ng'omusisinkanye. Osobola omusisinkana nga munyiivu, era gwe womulabirako bw'oti eri tewaba kunnyonnyola, gwe mwennyini oba omanyi wakoze eki, lwaki alabise bw'atyo, ne weetandikako wekka era weesanga busanzi wansi ng'oli kusaba kisonyiwa. Naawe kye kyakutuukako olunaku lwo olwaso. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi, omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale weewaawo wamma nkwaniriza kakkana ekyo ky'owuliddeko omuganda agamba kikyali kituuza. Andi ne mwana muwala agamba yali alabye ku Yesu, Yesu yali asisinkanye ku Yesu. Bw'asisinkana Yesu n'amutikka obubaka abugambe bannayuganda. Kakati ffe agenda tunyumiza Yesu yamusisinkana atya, atubulye Yesu afaanana atya, era obwo obubaka bwe yamutuma bubaka ki, era lwaki obubaka obwo Yesu yasalawo abutuweereze, era lwaki yabuwa ono. Kati gwe kalira nze omwana Soda, Export TV tuli ku YouTube, Instagram, TikTok ne Twitter. Tunoonyeeko buli wamu, ogenda kuba otunyumira subscribinga. Enamba zaffe weziryawo wansi, MTN, Airtel. Kati enamba ezo ate osobola n'ozikozesa in case ng'olina omukolo oyagala bifaananyi, oyagala videos ennungi, ezo enamba zikozese, then nazo tukubira. Gwe kasolaba Expo, eyo poster oba akalango aka Alpha Media Production, era olabako namba zaffe ezo zennyini. So tukubireko mu buli bitundu by'osinziiramu, ffe tusobola okujja ne tweta services zaffe ennungi. Cambridge, abaana bali ku ssomero basoma, tubakeberako. Abazadde abatuteya zekyoyagala okumanya kyotaategeera bulungi about Cambridge. Naye nga basically basomesa abaana standard nnungi, ate ebintu bingi bye bagattako ku mwana. Omwana bamugattako okuwuga, okusamba akapiira, okuyimba, okukuba ebivuga.
ebintu ebikwatagana mu bakery okubajja art and craft so byonna ate munnaye biba byabwiri so omwana omutwala ku ssomero fees zokka tutwala bintu omwana tomutwala ku ssomero ng'anoba bakubireko kati weewaawo ndowooza katutandike onywedde alina ekibuuzo kiteeke mu comment section tujja kuba wekina kyetaagisiza mwana muwala ono muzza tujja muzza atunnyonnyola nyabo nsanyusa okulaba Dani microphone yesika bulungi ngambe nti Yesu yebaza ng'oyogera mpola Yesu Kristo yebazibwe amen amannya go gwana amannya gange yenze Adera Salome oviiriddewa kale oli bakuzaalawa oli muzaale waawe ewaka gye banzaala sayidi z'erukunjiri era gye wakulira wasomako nasomako ssebo paka nga kilasi ki nsamalako nnyo naye nasomako wazaalibwa oli mulokole nedda so obusazaalibwa nga ndi mulokole wazaalibwa mu famire yaki abakatuliki ba Seventh Day famire gye nazaalibwamu yali Catholic era nembeerawo nze ebbanga lye mmaze mu bulokole si ddene era mazeemu emyaka 3 ebbanga lyo lyonna erisinga olimaze mu bukatuliki bazadde bo baamaane balokoka oba bakyali bakatuliki bazadde bange bakyali mu ddiini wababuulirako ng'ogenda olokoka saababuulirako kubanga abazadde bange tebakimanyiiko nnyo kubanga eno kiringa kirabo era ebeera choice gwe wekka mwennyini mukama waba akusisinkanye osalawo ekkubo kiri olina okuyitamu tebakuopozinga like abamanyi omuzadde bwakukuza ng'akukuzizza ng'oli mu 7 kati nga nze daddi wange obaako eddiini endala oba okukkiriza okulaba kwoteeki ng'ateekawo nnyo embeera n'agamba lwaki walokoka tebakuteerawo nnyo mbeera eyo mbadde mwana mukulu nga tebakyasobola kumbuuza ebibuuzo ebyo era ne bwe bandibimbuuzizza nze nga nze omu mmanyi kyenjagala era sisobola kukivaamu kyekyakuviirako okulokoka nali siri mwana mulungi era nenjagala mbeere omwana omulungi akkirizibwa mu maaso ga Mukama naye nagenda okulaba ng'okulokoka kyekigenda okumpisaawo nga sisobola nze nga nze era kyemmanyi abali eyo mwena mukimanyi nti ekintu ne we kibeera ekisembayo obutini tokisobola wekka wetaaga nnyo amaanyi ga Mukama ge gakubeezaawo n'osobola okivaamu kati nange nagenda okulaba ng'okukyuka wetaaga Yesu Kristo. Walokokerawa? Nalokokera online. Online? Okakasa abantu balokera ddala online ne bakyuka. Kasita okkiriza mu mutima gwo n'ogamba nti kino kyenjagala osobola okulokoka mu mbeera yonna n'oyatula Yesu Kristo ng'omulokozi we osobola otandikirawo Mukama n'akuyambako. Namukkiririzaamu sisobola sijja gamba nti namukkiririzaamu naye nawuliriza ebigambo bye nempulira nga bye nina okuwuliriza era bwe yayita abalokoka nange ninjatula online. Wali tosobola genda ku kyaki? Nali sisobola kuba gye nali mbeera ebiseera ebyo nga tewali kyaki era nga tewali muntu yenna asobola okunyambako era nayita mu kyenyinza okuyita struggle okutuuka wano wendi tolaba nti myaka 3 gye nkugambye naye tebadde nga myangu kuba nyinza okuba mpezeza emirundi ng'ena oba 5 nga ndokoka nga bwogwa bwoddamu bw'obeera bwakalokoka oba tonaba kubimanya oba tomanyi naawe ng'otambula bibyo naye okoma okujja ng'otambula Mukama akuyambako okusinziira gwe omutima gwo kye guyayanira.
kati najja nga ndokoka nga wendokokako leero nenziramu ekintu ekitasaanye awo nentyamu nengamba ndabika kati mukama ngobe nentya naye nenziramu nenjatula nenkomawo. Emyaka egyo gyonna 3 obadde mu Uganda? Obadde Udo? Mbadde Saudi Arabia. Obadde Saudi ng'okola? Yes. Eyo gy'osinza ofunira obubaka bw'otuleetedde olwaleero? Yes. Ekyo kikutambuza sooka otubbireko ekyo omaye bagamba ekyo kiba kizibu? Ekyo kiba kizibu okusingira ddala nga naawe tonaba kwetereeza ng'omuntu. Ofunamu nnyo obuzibu nga tolina Katonda. Zeza abonaabonera mu byonna mu biyumba tebalina Katonda? Balina Katonda naye omuntu alina Mukama alina engeri gy'asobola okikwasaganyamu. Obeera n'okukkiriza n'omanya nti newankubadde nga mpita mu kino enkya tomanya ngenda kubeera bulungi naye waliwo oli agenda kugamba ye nze nabaaki kijja mukalubiriza. Ekyoza gwe ekyo kimazeko bulungi temubaddemu nnyo hardships okukalubiriza? Baddemu nnyo. Nga ki ekizibu kye ekyasinga okukutomera mu kiyumba n'ogamba leero singa tabadde Katonda mbadde mpedde? Ekisookera ddala embeera yonnyini gy'obeeramu teyeeyagaza. Oli ne bwe baba bakuwa buli kimu obeera ng'omuntu ali mu kkomera. Totambulako, obeera closed in one house. Obeera omwana omuto, obeera bakufuga oli wansi, obeera toli bulungi. Esebo. So kati wakimalirizo nenteekateeka okuddayo? Sisobola kirayirira naye banze omu abalala bagende naye nze ngenda bakyaliwo. Sisobola kuddayo mangu. Oli mufumbo? Siri mufumbo se. Olina boyfriend? Ekibuuzo ekyo mbadde nsaba kisobola. Oba boyfriend we ye Yesu? Ffenna n'abafumbo tulina okubeera nga boyfriend waffe era omwami waffe nga ye Yesu Kristo. Bw'obanga Yesu Kristo si ye boyfriend wo, si ye mwami wo, osobola n'okulemwa ebintu ebisinga kubanga osooka oba toli kubanga yajja okusomesa butya bw'ojja kuyita mu mbeera ezimu. Kati osobola okugondera omwami wo nga togondera Yesu Kristo era nawe ofunawo obuzibu. Mukwano gyange abatulaba eyo yonna tuyiseewo just nga tugezaako okuzimbira batugiyite foundation y'omukyalo ono. Nkuyite mukyala, nkuyite muwala, nkuyite musumba, nkuyite nabbi. Amannya gange yenze Adela Salon. Sobola kumpita sister Adela. Adela babeera baki batoolo Banyankole? Yali aluzungu sibimanyi nnyo naye abazadde bye bantuuma. Okay. Omukyalo ono yaŋŋamba yasisinkana Yesu n'amutikka obubaka kati tutuuse ku kinyusi. Yesu atandika kulabikira ddi? Nze nga sinaba na kulokoka waliwo ebintu ebimu binajja ndaba naye nga sinaba kubitegeera. Byasumbuwa nnyo nno ne bimpaamu obuzibu kubanga nali sibimanyi naye ekiseera kyatuuka nga nze mwennyini simanyi kyajja kitya nze ndokoke naye byali bingi. Waliwo embeera eyantuukako wakati nensindiikiriza okubanga neetaaga Yesu. Mbeera nga ki? Bintu nga ki ebyo bye byakutuukangako ebyo? Bintu nga ki bye wamanya oluvannyuma nti waliwo obubaka bwa Katonda bwali buze gye? Kikutuukira ku kino omuntu osobola okumala emyaka gyonna naye oba tolina Yesu tosobola kubeera bulungi kubanga nze ebbanga lyonna ng'ogyeko eno 3 gye nkunyumiza nali manyi nti ntambula nti ensi erina okubeera bwetyo nze sirina buzibu ye nabadde ki naye bwe nalokoka nga sinaba kulokoka kwatula
nagenda okulaba nga ntandise okusemberera Mukama kuba nze sinze yamusemberera bannange ye yansembeza kati bwe natuukamu ekyo ekiseera nagenda okulaba nga nali mubi nnyo ate nga sikimanyi. Mu ekyo ekiseera mwe natandikira okwagala nsembere nnyo manye ebisingako. Biki ebyo byewakola nga tonala okukabyogamba nti wali mubi nnyo onootuuka n'okwejajinga bwoti? Tewaliiwo ekibi kitini newekibaaki okitegeera ng'omaze okukivaamu. Walimbanga, walwananga, wavumanga, wayenda. Byalinga bingi, ekyenjawulo kwe kuba nti nabikola nga simanyi nti bibi. Kuba simanyi oba biki kyesaakola, biba bingi. Okulimba byonna oba osobola okubikola nga tonaba kutegeera. Kati njagala otunyumize Yesu like nakumeetinga how where were you era wamutegeera otya nti kati ono ye Yesu? Tolaba nti Yesu Kristo mulungi era wakisa, atwagala nnyo, wa mirembe, naye asobola okukuba n'emiggo ng'omusisinkanye. Osobola omusisinkana nga munyiivu era gwe womulabirako bw'oti eri tewaba kunnyonnyola gwe mwennyini oba omanyi wakoze eki, lwaki alabise bw'atyo, ne weetandikako wekka era weesanga busanzi wansi ng'oli kusaba kisonyiwa. Naawe kye kyakutuukako olunaku lwo olwaso? Olaba ku Yesu Kristo omanye nti yono ebyali birungi kuba alina we yansangira, nalinako bannange tulina gye twali nga n'emboozi ze twalimu tezaali nnungi kuba omuwala gwe nalina bali yali ayambadde simanya bushooti nga emboozi ze twalimu tezaali nnungi, kale nga si mbi nnyo naye nga bumanyi tezisaanidde. Embeera gye twalimu teyali nnungi, twalina emboozi ze tunyumya nga tezisaanidde. Nze we namulaba already oba osobola okumanya bulamu ki bw'otambuliramu mu mwoyo. Oba toteredde teri ajja kugamba nti wano tutambula bulungi, gwe mwennyini eri mu mwoyo oli ne waaba talina kyayogedde ng'omutunuulira obutunuulizi n'omanya biki byonna by'okoze. Yesu omutunuulako obutunuulizi bw'oti ne weejajingirawo? Kasita omutunuulira omanyirawo, omanya biki by'ayogera, omanya kiki kyalowooza era omanyirawo nti amanyi buli kimu, abula tolina kyoyinza mukweka. Kati byonna okwewolereza byonna osooka n'obivaako n'omanyayo kimu ky'okola nti olina kwenenya. Kuba nze we namulaba yali ali waggulu mu bbanga ng'ayambadde, sijja gamba nti bitiibwa bye kuba asobola Yesu Kristo asobola okukulabikira okusinziira gwe omutendera gw'oliko mu mwoyo. Kati nze we namulaba yali ayambadde ebyambalo, yali mu bitiibwa bye naye ku luno yali tali musanyufu wadde akatini. Kati like Yesu bw'omulaba olaba like a human being. Njagala that ekifaananyi ky'osobola osiigira omuntu ng'olabye Yesu. Yesu osobola okumulaba nga alinga ffe nze naawe azze mu kifaananyi eky'omuntu. Nga muddugavu nga muzungu. Asobola okujja nga muzungu, asobola okujja nga muddugavu. Naye gwe ekyomanya kyonna omanya nti ono Yesu kyo kikubeeramu munda mu ggwe. Okitegeera automatic nga teri yadde akunnyonnyodde. Okitegeera nti ono Yesu. Olwo lwagenda n'omulaba mu bbanga, you went there physically, wali weebase oba it was a vision? Eno yali vision, anti mbadde nkyakugamba omulundi gwange gwasookerako ddala okulaba ku Yesu. Yajja era natyamu neŋŋamba maama Yesu abanga afaanana bw'atyo nga si kirungi omuntu ng'alabye, naye ekyo nakirowooza olw'okuba nali sinaba kumanya. Kuba bwe namulaba ono omuwala gwe nalina alina engeri gye yakolamu bw'ati, amannyi ge
ne gakasuka omuwala kuba teyafuna wadde obudde obwenenya naye nze we namulaba nagwa wansi ku ttaka ng'amaziga gokka ge gajja kubanga already nali manyi nti siteredde nze nali manyi mpedde nti ansalidde omusango naye ku nno si kyekyali kimuleese nga mpaddeyo omukisa ogwenenya. Munno ye teyamuwuliriza yakuba bukubimaanyi n'ava waali. Saamanya nnyo lwaki oli yali bwato naye nga we nkunyonyodde mu kusooka nti kisinziira ggwe omutima gwo kyoyagala. Twali babiri naye oli baamukasuka era yaddukawo teyalinda byakwenenya naye nange sigamba nti gaali maanyi gange abula neeraba bulabe nga ngudde wansi nsaba kisonyiwo nsonyiwa Mukama era yansonyiwa kuba we nakoma. Talina kyeyakugamba ku olwo olunaku? Talina kyeyangamba. Just gwe weetonda n'amaana disappearing. Nze we namulaba namanya nti alina kya message gyampadde ng'ayagala nenenye kubanga obudde tetubulina buli lunaku. Wali weebase? Ya nali neebase. Bwe wadde engulu olina bye wanyumizaako ekyo ekintu? Abula saatera nnyo okunyumiza abantu era sinyumiza abantu bintu byange abula nayinanga peeni nga nsobola obiwandiika. Lwaki otyonyumiza otya okuyita omulalu? Anti kisinziira waliwo gojja onyumiza nga tajja bitegeera era nze nkimanyi ndi kunyumiza abantu abangi naye waliwo oyo ajja osobola obitegeera. Nze nkulabikira nga abitegeera? Sisobola kumanya. Oba just gwe okola buvunaanyizibwa byo bambitegedde oba sibitegedde gw'onyumya. Kati awo wava mu kirooto kiki kye wazaako on that day, the first day? Eyo nze we nakiraba namanya nti yali message. Abula ekindeese wano olwaleero nzize kuwaayo obubaka Mukama we yantikka era nno gubadde mugugu. Mbadde nga siina mirembe nga sinaba kujja ntuule wano ndyogere. Obadde olina omugugu ogwa ddala? Mbadde nina omugugu. Kino tekyetaaga kweraliikirira ng'olina obubaka bwa Mukama kuba ye asobola okuyambako naye olw'okuba nti ffe tetulina budde era buli kiseera oba tomanyi onoozuukuka oba toozuukuke kati singa nvaawo nga sinaba kuwaayo message yaabwe. Katonda bw'akuwa obubaka it's a must you have to deliver. Sijja gamba nti ebeera mu must kubanga ne walikomerawo waliwo ebintu ebimu bye tuliba tetunaba kumalirizaayo naye ggwe kikukakatako okutambula mu kkubo ettuufu oba n'okola by'oteekerwa okukola ng'obudde obuyina. Kyanaku nnyo okubeera n'obudde naye n'otobukozesa nga we wandibukozesezza. Kati ogenda kuwoza ki? Ogenda kunnyonnyola ki? Saafuna budde. Nali neebase nali nkola ki? Nali mu nnimiro. Ekyo nange kyembadde nga neewala. Kati wakomyewo mu Uganda ne expo yino weeri akakisa kaako we kali Katonda yakugambye tugamba ki? Njagala kubuulira ggwe eri eyampuliriza nga omutima gwo guyayanira okubeera ng'osaanidde mu maaso ga Mukama era ekyo ekintu kye kisingayo obukulu. Tugenda kukola byonna kubanga ffe tuli ku nsi naye waliwo ekintu ekisingirayo ddala okuba ekikulu okuba nti ggwe akaseera ko we kanaba katuukidde ogenda kubeera mwetegefu. Ekyo kye kisingayo obukulu. Naye nze nzize wano okugamba waliwo ebintu ebimu ebitulema kubanga ffe tuli bantu weewaawo si ffe abalina okukola era tuli mu mubiri newankubadde ng'era tuli mu mwoyo naye waliwo ebisoomooza ebituyinza buli lunaku n'olabanga ggwe atasobola. Abantu nno abasinga beesalira n'emisango ng'alina ky'akoze. Ngamba nno omukristaayo ku kino tebiriimu nti simanya mulokole kuba osobola okubeera omulokole naye nga si by'oliko. Nze ngamba nga ggwe omutima gwo kye gwagala oyagala kuyingira ggulu
era oyagala obeere ng'osaanidde mu maaso ga Mukama Katonda. Teweesalira musango mu buli mbeera yonna gyonna oba oyiseemu. Oba ki? Buno si bwe budde bwa kwesalira musango, si bwe budde bwa kukungubaga. Ne bw'oba olina ky'ofunyeeyo nga kikusoomozezza, manya nti ffe tuba tulwanaganya n'ekibi, era kye kisingayo tuwangula. Ffenna tukimanyi nti ekibi ye Sitaani mwennyini, naye okukiwangula olina okubeera mu maaso ga Mukama, tolina kugenda kiwangulira walala. Kati nze njogerako n'oyo ng'agezaako buli lunaku buli kiseera, naye nga oluusi bimulema. Togwa, todda mabega, tokivaako. Buno obudde bubi nnyo era Sitaani asituse nnyo okulwanisa ggwe. Agoberera Yesu Kristo era ng'omanyi ky'oyagala. Mu bufunze enkomerero etuuse. Enkomerero etuuse nnyo era nze ebyo bye nsinze okulaba ng'obudde tebukyaliwo. Katonda akulaze ng'obudde tewali. Tewali budde era gw'obudde bw'olina kwe kuba nti gwe mukka gossa, naye tewaliyo budde, tewaliyo kadde kalala. Mwana gwe nga batusuubiza enkomerero okuva mu myaka gya 2000 nga buli omu ajja naga Katonda aŋŋambye enkomerero etuuse. Up to now we are waiting for that. Ekyo nange nasooka kirowoozaako, naye jjukira buli omu ogenda wekka. Oba mufudde bangi oba enkomerero etuuse leero ne muvaawo, naye jjukira kati waliwo abafa buli lunaku. Abo nno eyo y'enkomerero yaabwe, naye gwe weebuuze ofudde otya? Tetugenda kulinda nti esooke etuuke kubeera waliwo abaatusookawo tebaagiraba, naye gwe osobola ogiraba. Enkomerero ejja. Osobola ogiraba kuba teri amanyi kadde ki, abula gwe buli lunaku okubeera nga weetegese, kubanga ne Yesu Kristo yagamba nti agenda okujja ng'omubbi. Egenda kubeera nga surprise, bw'otokisuubirira wagenda okujjira. Basically Katonda ne Yesu baagala tukole ki? Tukyuke era tubeere beetegefu. Tubeere nga tetulina kyakunenyezebwa. Jjawo ebyomuzizo byonna. Buli ky'omanyi nti kya muzizo eri Mukama, ebyomuzizo tubeera bye bino ebibi bye mbadde nkugamba wano nti ebitusoomooza ebyomuzizo eri Mukama bye tulina okweggyako, naye simanyi gwo. Osaba Mukama n'akuyambako. Era omwoyo wa Mukama gwe togamba nti simanya njagala bansabire oba pasita wange simanya ewa simanya kyaki yawa. Kankubuulira amazima, gwe mwennyini gwe kyaki. Wano tewaliwo kugamba nti oba nve mu nnyumba ngende mu kyaki ngende wa. Gwe mwennyini gwe kyaki, kubanga abantu bagenda kumisiridinga. Abasumba bano betugulumize nnyo, ab'ebitiibwa simanya alina kyaki, simanya yazimba ekkanisa nnene, alina amaanyi akola ebyamagero. Si bonna, naye njagala okubuulira bangi abasingira ddala tebali ku mazima. So gwali mu kanisa, it's not the building. Ekkanisa si bizimbe. Gwe Kirungi ne tubeera nga tusobola kuba osobola okufuna okusoomozebwa bw'obeera wekka, kuba Bayibuli egamba nti ababiri oba abasatu gye babeera Mukama abeera mu masekkati gaabwe. Kirungi egyo ndio kyogeramu, naye osobola okusaba Mukama wekka era n'akuwulira. ku bonna walabaani, ku Yesu ne Katonda walabaani. Abula njagala okubuulira nti Yesu Kristo namulabako n'amaaso gange, era njagala okubuulira nti eggulu gyeriri gyeri, naye olwaleero njagala okubuulira nti osobola okuyingira eggulu, oba gwe mwennyini osobola okukkiriza n'omutima gwo nga gwe weesaliddewo nga tewaliwo akukase n'oyingira ekitali ggulu. Eggulu lugyeriri eryaddala era walirabako.
eggulu gye liri. Liri mu bbanga oba liri mu nsi etalabika ey'omwoyo? Simanyi bye mutera tugamba mbu in the spiritual world. Mu nsi ey'omwoyo nga w'obeera wano ne mu nsi ey'omwoyo we bato we babeera waliyo ensi nnyingi muggulu. mu nsi ey'omwoyo waliyo eggulu waliyo n'eggeyeni. Ziri kumpi kuba waliwo olunyiri lwe lunasoba nga bagamba mbu simanyi sitole y'omugagga n'omwavu Laazaalo oli ng'ali eri omuliro gumwokyo n'ali n'adigida namugamba ateeka olugalo ontonnyeze ku lulimi kitegeeza distance ebeera ya kumpi. Biri kumpi na kumpi. Ensi ey'omwoyo yeewuunyisa era gwe bw'ofuna olunaku lwo olusooka ne kikubeera abasinga nno babeera mu nsi ey'omwoyo naye tebamanyi abeera agamba oba ki oba bya bulijjo naye ensi ey'omwoyo gyeri. Eriyo bangi nga baali bagigenzeemuko naye nga tamanyi. Era ffenna anti jjukira ffe tuli bantu babiri oli ow'omubiri n'ow'omwoyo. Kati gwe ow'omubiri alina okukola eby'omubiri naye n'ow'omwoyo akola bya mwoyo naye nga bonna abantu abo baali bamu. Kiki kyewalaba mu ggulu ekiyinza osikiriza soda naye agambe nti nange kankole nnyo nkola obutuukirivu munde mu ggulu byewalabako nga bingi? Olwaleero sizze kunyumiza ggulu abula njagala okimanye nti osobola oddiyingira. Message gye nnina olwaleero bye byama bya sitaani, entegeeka za sitaani. Sitaani atukolako omutawaana mungi naye nga byonna abikola okuziyiza ggwe okuyingira eggulu. Katandikire ku byama bya sitaani oba ku ntegeka ze? Kale tubuulire ku byama bya sitaani. Kinnuma nnyo. Export TV to the world.